Owulira omuntu agamba nti saba mulokole saba. Twebuuza ani oyo Omusumba Aloysius Bujjingo kakati ne bannaffe aba public opinion bavuddeyo ne bakinoganya nti omu ku bantu ab'enkizo ku bukadde obusoma mwana mu butaano buli munda mu ggwanga lya Uganda ku 40 basobodde okukola ebintu eby'ensonga okulaba nga bakyusa eggwanga lya Uganda. Omusumba Aloysius Bujjingo natakinoganyiza nti buno bujulizi bwennyini Katonda bwamukoledde ku bantu 40 ab'enkizo abali mu ggwanga okuli Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi, President w'eggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abalala. Omusumba w'ekkanisa House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo alondeddwa mu bantu 4 abasinze okuyambako bannayuganda okukyusa obulamu bwabwe naddala mu kwekulaakulanya. Nange nalabiddeawo nga bampeereza website ne banga nti bannayuganda 40 abakoze impact ey'amaanyi mu kukyusa obulamu bw'abavubuka ne bannayuganda 40 mwoli balonze mu bantu obukadde 45 n'embeera mu bantu 40. Omusumba Bujjingo alondeddwa aba public opinion ng'abadde nnamba ya 28 ku bantu 40 olw'ekitiibwa ne kiddira Katonda. Olwaliro mbadde nsoma amawulire n'ensangamu erinnya lyange. Nsanzeemu erinnya lyange nga balonze abantu 40. Abantu 40 abakoze omulimu mu bantu bannayuganda babayise ba 40 top leaders, 40 top leaders that have impacted Ugandans in the year 2022. Omusumba alaze essanyu bw'abadde mu kusaba kwa lancha olunaku olwaleero n'alaga ekitiibwa kya Katonda nga buno bujulizi bwennyini mu bulamu bwe nga n'omwaka 2023 gutandika butandisi. Twakayingira 2023 listi yafulumye y'abantu 40 nga balina balonda mu bantu obukadde 45. Nze pastor nze kalimu, actually si byakuba nti nze pastor nze kalimu, tewaliwo wadde munnaddiini alimu, tebalina mulinnya ddala nti oba lya sheeka gundi oba lya ow'ekitiibwa gundi omukulembeze w'enzikiriza gundi oba enzikiriza gundi. Nze muntu ow'ebyomwoyo abalibwa mu bakulembeze kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Alaze obukulu bwa Katonda n'okubanga omwana we mulamu ekimusobozesezza okulabikira ku lukalala olw'abo abaliko kye bagasse ku bannayuganda. Sikugamba Yesu atasobola, nkugamba Yesu nga yeekuzuukira. Nze yali yafiira mu nsi nga n'ekitange n'emmange gye bali ne baganda bange ne bannyinaze bamanyi oyo yafiira ye Uganda. Naye nali nafiira mu nsi singa si Kristo. Bwe nkuteekako amafuta mba nnyina kye nkutaddeko. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Bwe nkuteekako amafuta, bwe nkuteekako omukono gwange mba nnyina kye nkutaddeko. Yeebazizza bazadde be abaamutuuma amannya agalina ekigendererwa. Kitange mwebaze yanzaala mwami Aloysius Bujjingo yandekera amannya ge talina kirala. Bwe yanzaala bagenda okuntransferinga mu myezi 4 ngende nkulira mikono gya jjajja omukazi nga naye atuteeka Bujjingo agezeeko kubanga balina akalambo akabadde akalwadde akajjudde endwadde zonna, naye taata yampa amannya agage gennyini ge yampa nze first born nampita Bujjingo. Bujjingo mu Lunyarwanda kitegeeza bulamu. Erinnya eryokubiri yampa eryo nze nali ekolerako search ne bolikeberawo ku simu Aloysius kitegeeza great warrior. Akubiriza abantu okulekerawo okutya be bayita abalabe baabwe kubanga kabeera kabonero akakutuusa ku kulaakulana. Abalabe kabonero kakulaakulana. Bw'okuba mboti akafaananyi emabega olaba n'ogamba nti naye omusajja nga bamulumbye nnyo nga bibadde nnyo. Tebalumba omuzinga omukalu, tewali agulumba. Omuzinga guteekwa okubanga gulimu hane, guteekwa okubanga gulimu omubisi.
awoli n'agamba ajja kulwanagana n'enjuki paka lwana alya ku muzingo ogwo. Eri abo abatayagala kulokoka abaddizibwe bujja abawadde amagezi. Abantu bakola effujjo mu bugenderevu. Era bw'obuulira omuntu enjiri olaba nga ateredde anaatera okukkiriza n'agamba ne tujja kwogera olulala. Kubanga ye alaba akyetaagayo okucakala. Akyetaagayo omucakalo, akyetaagayo omuwala omuto, akyetaagayo omuvubuka, akyayina emitawaana gy'ensi. Mubaamu lwafuna amawulire amabi. Gwabuulira enjiri tokoowanga. Nze nali mubuulizi wa njiri wa ku nguudo. Bibadde ku ttaka tukuvu Canaan Land mu kusaba kw'ennaku 14 nga kulimu n'okusiiba era ng'ekiro kya leero waliyo okusaba kwa overnight ku Canaan Land abantu kwe mutasaanidde kusubwa. Biwola Gabriel, Crossroads TV, Omunnyo.